Kunga Zambari kunga Naruyima kunga Najja kunga Muwanga Kivumbi kunga Ra boda mu Uganda kati economy esinga okuwa bannayuganda emirimu emingi gye bayita eya boda. Omulimu gwa boda guwa bannayuganda $1,200,000. N'olwekyo abantu abavuga boda baki naye njagala mbabuuze mu gavumenti ya President Museveni eno gye mulaba newankubadde babawaana aba boda muli bulungi era babawadde pikipiki muvuga. Njagala obuuze munno ku mwenna ani aweerera omwana we nga bw'akula ayagala avuge boda. Eno Uganda wetutamalira olunaku lwaleero okugamba tugenda gikyusa January 15 twenenyanga ffekka. Tetugamba kibugambi kigambo protest vote nti akalulu kano tukagendamu olw'ebyo wadde tebisanyusa naye tulina okukabeeramu. Tuwulira mikwano, twagambye protest vote tuwaliwo ebitagenda bulungi naye akalulu tulina okukakola ki? Okukabeeramu. Mumanyi bulungi nnyo ti akalulu kano ekituukidde essaawa eno ng'ebintu bingi tebitambula mirembe, ng'abaana baffe bangi bakwatiddwa, ng'obutenkanya obwolesebwa buyitirivu nnyo. Mwalabye erifu abakazi, ekitiibwa ky'omukazi kyonna kibeera mu bbeere. Omukazi ne batasalawo bamukwatire kiruhulu embalala, ebbeere ne baagala balijjeko. Kaakati tubagamba bwe baba nga abakuumaddembe batuuka okutyoboola ne tutalabawo na statement yonna yeetondera kitonde kikyali ku biki ebitukoleddwako. Nkoowoona abakazi mwenna abawakiso, mujje ensonga zino tuzitwale mu maaso, naye nga tuzitwala mu maaso n'akalulu kaffe nga tugamba nti nno ensonga zino tubikwasa ani? Tubikwase Kyagulanyi. Tubikwase Kyagulanyi. Kugamba tugenda gikyusa January 15 twenenyanga ffekka. Tetugamba kibugambi kigambo protest vote. Mu mitima gyaffe tujjemu okutya, tujjemu okukola ki? Stop fearing. Tulekeraawo okukola ki? Ne banatwala bannaffe mu basement, ne banatwala balala mu fridge, ne banakola atya, ffe abaliwo tujja mutwala nga kakoze ki? Kakatugeyo. People power. Ekyokubiri kyabasibirira entanda. Mumpuliriza, mwegeme omululu gwa ssente, mwegeme omululu gwa ki? Kubanga Museveni akozesa sitaani, akozesa emirundi 3 okutiisatiisa, okugulirira, ekyokusatu kubba kaki? Kalulu. Ebyo ebisatu bwe tubinyweza omulundi guno Uganda yonna yakkiriza Kyagulanyi, Sentamu, Robert Mitembo, Musinguzi ne pulezidenti wa Uganda addako. Tukole omukolo guno. Mumanyi omukolo gwe tugenda okukola? Abaagala enkyukakyuka n'abatagala biwulira. Mumpuliriza, abaagala enkyukakyuka omulundi guno nga bamazima nnyo nnyini ddala. Buli atajja na fulaga musooke mubuuze ebibuuzo bingi nnyo. Amazima gali nti abanaasinga obutajja mu
na flaga okujjako abatonotono ba Yoweri Kaguta Museveni. People power, our power, people power, our power, people power. People power, our President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kulwa National Unity Platform okukwasa ambulera eno okakasa nti gwe Ssaabatoganyi gwe member of Parliament owa Nansana Municipality. Narukola, Ogano Narukola. People power. Ikamo yangebisha kwa bitono nyonyo. Baitire deputy president, atusova kama president, nobubwe era ahandingova umbrella eri honorable Zambali ne bakandidate waffe bona abali wano. Olunaku olwaleero njagala kubeebaza olw'okwagala enkyukakyuka. Baganda bange Honorable Narukola kyogeddeko bwe mbalaba mwenna abali wano abasinga muli bavubuka. Abavubuka muli bitundu 85 ku buli 100 mu Uganda. Bannamukadde abatukulembera olunaku olwaleero abatufuga bungula tebawera na 3% mu Uganda. Ekitegeeza singa tuyimirira omujiji omuto bali baba tebalina kye batugamba. President yayimba nti obumyuga bwakunganye bukola ki? Obumyuga bwakunganye embo bugitwala terinya. Era basawo ne banyabo kana akalulu kakutwala engo. People power. Kubanga basawo ne banyabo bayinza okuba nga batulaba ne batulaba ng'obumyu ne batulaba ng'abato ne batulaba ngaki naye basawo ne banyabo bwe tuvaayo ne tubalirira ne twecanga amazima ga Katonda tubatwala nga tebalinnya. Olunaku olwaleero twogera ku protest vote. Protest vote tugamba kakole ki? Bw'omala kanoonya kakole ki? Bw'omala kanoonya okalonda. Bw'omala kalonda n'okola ki? Bw'omala kakola n'okola ki? Kakati tugenda kabanja naye n'okabanja tetunakabanja olina okukalondoola, olina okukagoberera, olina okusigala polling station n'olaba nga kabala bulungi nnyo. People power. Banondekola olunaku njagala kulaba faces enkambwe. Olunaku olwaleero tuli wano tufunye abayimbi ne batusanyusaamu tumwenyaamu naye ku lunaku luli tutakuba bakambwe nnyo. Ng'agasajja kagezaako okubba akalulu ka Narukola nga oyo walinalemu wafuna obululu 7 bongerako 0 ne basoma 7 ne tugamba mujja mugenda tulaba mmwe. Era people power besanga nga tebalina kyakola wabula okulangirira Honorable Narukola kubanga yali awangudde. N'olwekyo ku mulundi guno teri kuttira muntu ku liiso, tugenda kuba bakambwe, tugenda kuba abambisa naye tugenda kuba bakambwe nnyo. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Najja Nasif, Speaker wa district ya Wakiso aliko ate era ssentebe wa district ya Wakiso addako. Abantu b'e Matugga nsanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Ate abantu ba Nansana Municipality mwenna okutwaliza wamu ndi musanyufu okuba nti mutwegaseeko ku lonki ya muganda waffe Zambali Blasi Mukasa. Abantu ba Nansana Municipality kya mukisa mulungi olunaku olwaleero twegasse okukakasa nti Nansana Municipality yafuna omubaka wa Parliament
asaanidde okukiikirira ekitundu nga Nansana municipality. Ekyo si kyanjawulo. Olunaku olwaleero bano benyimiridde nabo wano be bakansala begenda okulembera nabo disitulikiti y'e Wakiso. Tutegeragana tugende tubanje akalulu. Kyembagabyeko ky'okutulonda nga 22 kiyinza obutakola nnyo makulu nga Uganda tennakyuka. We tuba tutaddewo amaanyi tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Konstitution yaffe tugamba nti obuyinza buli mu bantu, naye omuntu omu yakwata obuyinza bw'eggwanga n'abweddiza. Weetaaga kupolota kumala mwaka mulamba, olina kukikkiririzaamu mu mutima gwo nti osobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Ffe tetwasoma bukulembeze naye twekkiririzaamu tusobola okukulembera bannaffe, era essaawa zino ne tubakulembera. Naye tekitegeeza nti ffe tubasinga okutegeera. Abamu mutegeera nnyo n'okusinga ffe, abamu muli b'amaanyi okusinga ffe, abamu mulina ssente n'ensinga ze tulina. Lwaki temukkiririzaamu tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino? Ate okufa osobola okuba ng'ogenda ne leero n'ofa. Osobola osanga omulwadde wa siriimu n'abeerawo emyaka 40 nga mulwadde wa siriimu. Emyaka 40 nga mulwadde wa siriimu aba alinnye booda emmotoka n'emukuba, aba afudde accident.